Yesele hele tutandika butandisa atendete okuva mbanda mfaba Kingston Productions iranga basanga bakirika bulungi nnyo entandikwa filime egenda maaso mpolapola tosande kuleka ndio subwa ntandikwa akifaananya nga bulijjo zigenda mu MK Majestic Plaza level 5 eduuka liri namba 8 wetubula era nga gemaka gebina Uganda tutandika butandise songa banaffe aba Igwe Creative Management Group Incorporated etandika butandise tugenda maaso mpolapola tosande kusubwa ntandikwa akifaananya egenda maaso mpolapola Ghost title ekyatandika butandisi era tugenda maaso n'ekifaananyi wamu ne bannaffe aba B Squared Film Production wamu ne bannaffe aba Igwe Creative Management era nga beegase okutuusako firimu yaabwe ey'omulembe eno tutandika ntandike bagamba ni waliwo kabaka omu eyali alina ebbula ly'omwana era yagezaako buli kimu kyonna kyasobola okuleka ndi yafunayo oluzaalo ne lubula yayiiya nnyo okuleka ndi ayambibwa wabula omu ku basawo be yalina mu lubiri yafuna eddagala era bw'atyo kabaka n'afuna oluzaalo olubiri lwonna lwasanyuka nnyo wabula enfaanana y'omwana yali si ya bulijjo ekyali ku ntandikwa tugenda maaso wano nga batugamba ebiseera byagenda biyita ng'omulangiro yali azaaliddwa bamutuma erinnya lya Mukaabya wabula akula oluvannyuma yatandika okutta abantu abanywamu omusaayi eyamunyiizanga nga gwagenda maaso n'okutta kale nno kyazuuka kandi balina okumulwanyisa era bamusiba ne balowooza ni buli kimu kiwedde wabula oluvannyuma omulangiro ono n'atoloka n'abeera wa bulabe n'okusinga we yali wabula era yaddamu n'akwatibwa kabaka yabuuza gye bayinza okumusibira waaliwo omu ku bakuumi bwe b'omu lubiri eyeesobola n'agamba nti asobola okuleka ndi amutwala gye banaamusibira era bw'atyo yatandika olugendo lwe naye ekyebuuzibwa kyali nti asobola okumutuusaayo nga tatolose ekifo kyali kimu bayinza okusibira omulangiro ono n'aba nga taddamu kuleka ndi atoloka okutandika okutulugunya abantu etandika butandise era tugenda maaso mpolampola tosadde kuleka ndi osubwa ntandikwa kifaananye twagala tumanye mulangira kyoyo ayogerwako mu bufunzano tutandikidde 1 2 block 1 blocking 1 2 ekyatandika butandisi era tugenda maaso polampola kale no omukulu eyali ayogerwako yono olugendo lwe yali akutte terwali lwangu kumba abali mu block 1 2 Masanda omusajja omulabe n'ekisawo omanye omuntu yenna nga obwongo obwokola ayina butono aba n'obwongo obwokutwala bungi omusajja atwala ekisawo kyatwala alabiriza si kubanga mulimu emaali kale nno bwe balaba nga mutakalayika ayinamu emaali kwe kutandika omugoberera balabe wajja ayinza okuba nkyadda tukyatandika firimu yaffe egenda maaso mpolampola nga bulijjo okuva Memes Production era twagala twemutako ono agenda n'ekisawo kino wajja yali akitwala kale olugendo lwe lwali luwanvu nnyo okusinziira nga yetwannyonnyoddwa obwakabaka buli bwalina kye bwali bwagala okwetaasa naye nga omwana oli gwe baali balina okutwala enfaanana ye teyali ya bulijjo enfaanana yalimu ki kati waliwo abatwazi mumunyweza nebamunyweza munyweza mujja w'emaali tugende tugabanire eri balina omutuzi waabwe abanyazi balina omutuzi ne badduka twala emaali bwatuga yasigaza mugwa ne mukyamuvaamu kiki kino laba etabu abadde atuga ekyo tebakituga toyinawo otandikira kutuga nyoka yatandika n'okusinga ku baasoose oyagala kuntuga laba gwe batuga ye yennyini yatunula ng'okutuga eno gye nayise tebaleeta obuzibu kati abavubuka bano bamanyi kye babbye abantu awo okubba kati kye babbye bakitegedde bulungi lwaki baagala okuleka ni baleeta obuzibu
banange okumutugamba dde mutuze naye ono obulago obubuganye obulago nzo kwata bwentyo omuntu n'ataama ogenda okwedegereza muguwa baala eri otukanga kutujja ku maali si bajja ku maali kyembagamba kyekituufu kiki onaga akubye mugabana nze siriiko bagenda okeberakeera mu kisawo mwalimu ebibugobugo abakungu ne basuula eri kati olaba mwana kati leero mwabaze ekyensawo ebadde ezimbye ng'omulikavu kati laba loosi bye biki bino efirimu tulaba ensawo kale wadde temubadde majja naye ensawo basobola okumpaamu mu nsawo mutaka wuno yeetegereza gwe babbyeko emaali yeetegereza bano baleka baagala kuleeta muzannyo kumbona takaleeta mchezo tutawona kale gwe babadde batuga okuluvanya kizula ntatugika yanoonya engeri bw'atandikira kuba ababbye ensawo tebamanyi kye bazanyirako ekibuga ekyalimu ekibuga ekyali mu nsawo ekyali mu nsawo ekikwatagakyo kikutagakyo Kingston Productions abasangu ekireka beba kutusako filimu ya fini etandika ngaso ne bannaffe aba Eagle Creative Management Group etandika butandisi Ghost Title Productions naye nga zigenda mu MK Majestic Plaza ekyali tandikwa B Squared Film Production beba kuleetedde entandikwa ekifaananyi egenda maaso mukaabya era nga filimu eno yayiyizibwa mwana mulenzi ono Yunus Igwe so nga Yunus Igwe ye script writer era nga n'olugero ye yaluleeta ekyali tandikwa bazannyo wereba ono no munaffe nakola ku locations engeri gye zizuulwamu Yunus Igwe cinematographer ekyali tandikwa egenda maaso polampola era Yunus Igwe ye editor filimu eno etandika era twaga tumanyi gye biggwera Ghost Title Production ne Yunus Igwe bakoze ku effects zonna era nga Imran Sozi yataddemu akasimbi filimu eno ebenga ezanyirwa kale no Yunus Igwe najasaasaanye sente ezo buli ekyetaagisa filimu eno ebeewo ate bazanye Wilbur Force najayambako mu kutendeka esinema era nga Yunus Igwe ye mutendesa w'oku ntikko awo nno filimu yaffe beetandikidde ddala kale no twaga tumanye kyekyaliwo sabiiti emu emiranga gye tulengedde nga teginnabaawo omanyi omuntu yenna agenda okuleka nti munanga afuna obuzibu mu mirimu gye abaako kyakola tuli mu kyalo ky'Ekiganda waliwo amaka gaago era tulina mwesigwa ambassador kusikulene kwali nnyo kinene Isaac sono tumulengedde mu sinema mpitirivu nnyo ate nga Namodo Karim Namodo Karim Namodo Nalubega Jalia wala omukyala gwe tulengere omanyi obudde obw'okumakya ennyumba ezikyali mu mbeera ziri ezaffe ezedda Wasajja Hannington kyala akeera kyala ano tebaganye batawaanya magala Emax Kurene tebatera kwagala fuluma kiro kale baketi ebaawo neyambako tugume Kalifa mwami akeera kyava alekawo akameeza teyaleka kameeza aleka kakabada kale nga aleka akakabada kubaamu naye mwami yena obuvunaanyizibwa olina okuleka akakabada oba akameeza oba akasitulu oba akayungu kyonna kyoba okayise jambala sitokirizaako ate kubabe nga yolekera ku mulimu kikakatako omwami okola ennyo famire ebenga eri bulungi efirimu yaffe egenda maaso nate nga lijja okuva mu VJ Productions so nga abannaffe baga nti osolo betusaako bobasa ku YouTube aba Ghost Title Productions Uganda bane bebingo papie mbadde manyi okyetereza munange musana gwakedde dda akabonero k'okulaba enjuba eyo kitegeeza kuba ni obudde bwakedde omwami atannagenda ku mulimu oba aluddewo nnyo bw'oba tonnagenda ku mulimu efirimu yaffe yiino kaniga abuuza kiri kitya onyumye nnyo singa obadde musambi wa mupiira kyetutu kyogere era n'omuwagizi aba agusamba ye musambi 13 omuwagizi oyo muwagizi omusambi ow'ebweru kaniga agamba simanyi oba ekyemisana nkweni weerabidde wenteeka sente nteeka ku kakabada kumba akakabada waliwo ajjeewo mwami ng'akwata ekkubo abe ng'agenda ku mirimu gye efirimu egenda maaso kyala ayingira munda
oyo kwe kudda mu kisenge. Mwami yamugambye alese Kakabada. Kati kumbe ennyumba eno erimu ekisenge ekirala. Ne wabaawo omukulu afulumayo mpola. Bagambe weda siriyo. Sooka enzigalewo. Kikazi kino kirina nnyo olugezigezi. Ye kinene Isaac original names. Ng'ayambala bulungi bugatto bwe. Etaano. Tunulira. Ekyatandika butandise firimu egenda maaso. Mutaka ng'ayiwamu engatto. Nagambye okuva mu Eagle Creative Management Group. Firimu yaffe egenda maaso mpola mpola. Saagala genda maaso kugira ate bagende babenga bategeerera wano. Saagala bategeerere wano. Kyala avaayo. Genda okwerongoosalongoosaako awo. Mazzi ebidomola biba bina ebikozesebwa ewaka olunaku naye kebera temuli. Kati agenda okujja mwami yamugambye abadde atadde wano akakabada kwe yatadde Kakabada. Naye ate ogenda okwetegereza. There is not Kakabada. Kintu kino nkoze nti ate. Hapana. Nkoze ntya. Mwami alimbye nga tatera kulimba. Kyava afuluma ebweru. Omwami tatera kulimba. Naye lwaba alimbye olwaleero mwami alimbye. Kyava afuluma anoonya. Kati ogenda okwetegereza yafulumye n'akomawo. Bw'akomawo alingiza kwe kudda mu nju. Ono ali eno anoonya. Ani ankutta awatalaba. Kati mutaka kye yakola nga yeetereza nga neera yeetereza ng'afuluma. Kati bw'afuluma nga bw'omanyi omuntu okuyiya nga gy'essimu ye. Yeefulani yakaddabuzi. Kati kyava baako baakubira essimu okusooka. Tenalira. Kati omukyala agenda okujja bannange. Mulamu obedde oli wano mbadde wagenze seetano mulamu. Bulungi mula. Oli otya mulamu oli otya? Bulungi. Ambuuzaako. Olabyeko kati nga mulamu abaddewo akakabada awo akakabada okalabyeko. Akakabada. Kumbe onataka kakabada. Kwa nini yo mebuza kakabada? Umeona nini na kutwala kakabada? Oyagala kumpayiriza. Kakati omwami yaba atambula. Najjukira. Esimu yagireseeye waka. Kati akyusa ddayo. Kuba munange abaami abasinga ensanyi zino essimu ye office. Omwami omukulu ng'atandika kuyomba mulamu. Oyinza otya okungamba nti nalabye akakabada. Era onoonya utandika okumpisizaamu amaaso ogenda onjogereko nga bwe ndi omubbi. naye mula. Kati nga mugamba mulamu si kyentegeeza. Noonya oyo. Era ati buli kaseera oba oyagala otandika okuyomba. Mbuuza. Kati si gwe otandise okumbuza ebitaliiyo. Ombuuzaabuuza ebintu bye saakoze kumanyira. Nelu wali ongiza mbuuza nusu 10. Solo twala nusu 10 luwunga seeki. Kati ombuuza ettano ekitamana kulala nki nga balo baali omwavu. Era kati neera yakuwa 15,000 oluzanzira gye nzitwala. Ngenda omanyi omuntu ayisaamu amaaso abantu. Kano agenda otuuka asanga bayomba. Tabuki. No, tetuli mu kuyomba. Nga mugamu naye tetunnayomba. Sente ziwale. Just mbadde mbuuzako mulamu oba sente ziwale sizinkebedde nga siziriiwo. Oba abadde yazirabyeko kye mbadde mbuuza munene nga omanyi munnange. Ye abalowooza omubuuza oba omuvuma. Zirabako nti. Okizeemu. Kati ngamba otya mbu nalabyeko sente kati nzirabako ki? Sente muntu bambuuza mbu mulabyeko ne mbonga. Kwagala ekyo kintu ekyo naye gwe mukazi gwe nali nkwagala naye ntandise okukyawa simanyi muganda wange yakiraba atya nti gwe mukazi anyuma mu maka. Kuba kati ndabira ddala mukazi gwe ekintu ky'oliko ky'okuleeta obukyayi. Onoonyawo nkyasiza muganda wange weegendereze mukazi gwe ebigambo byonna neeyisaayo ojja kunjawulako owooluganda ate ng'ekintu ekyo sikyagala. Efirimu egenda maaso.
kati agenda okujja nga ssente weeziri n'essimu nga weeri eyiye kyokka omukazi aga ssente tezirabika jjukira ono ava kwogera bigambo bisongovu bambi mukazi wattu yakebedde dda nga ssente taziraba jjukira ono akomewo n'azizaawo kawe nazitadde wotoolabe ng'amugamba ssente ziizo we nagambye era eka wutatege nze nga nsanzeewo mulekera ebintu by'okuyomba olaba wadde owayiriza muno naawe omuntu oba oyogera naye muddemu si bulungi sinakabyo owulidde efirimu egenda maaso era twagala twedudaba gye bigwera ne sineema musajja mukulu ng'akwata kubukulekandi atambula yeeyongereyo kaatulabe nkaini olabika obadde oyagala kunzanyirako obadde oyagala kummanyiira saagala kuddamu kummanyiira kikazi kimpisaayisaamu amaaso munnange mukyala ng'afuluma akitegedde kati abadde awaayiriza ki mulamu we kuba sente zaaddayo mbeera zisangiddwa awo kati kwe kufuluma agenda abe ng'akolaakolako ebirala awo fuluma agenda akoleekoleko ebirala ng'abo bamuntu bamulekedde ez'akameeza aba alina okugenda okugula emmere kati ng'afuluma agende njagala olabe kati ono yasigala alingiririza nnyo omanyi abaalugenda Abaganda totta kibe nga tekinnakenena ndusu totta kibe ng'endusu tezinnakenena mala kulaba mutaka ngadda munda efirimu egenda maaso omukyala wuuno ava mu katale ava kuleeta bikozesebweka akomawo ndagambye okuva mu Ghost Title Film Production egenda maaso mukyala ava kuleeta ndagala basi vakuleeta ndagala kati agenda otuuka eka nga TV teriiwo TV emebwaka ndako ndabye bubi kuba ne luli nagamba esente zibuze nga weeziri kati atunula labeba mulamu waaliwa nga yatneka kuyita mulamu agenda ayita mulamu mulamu akuttewa kwe kuzza amaaso munda aye mulamu taliyo mulamu soko lindeko kakyakola nga akwata essimu bannange kino nga kinene kizitoyina okusinga ettaano ezagesoosa okudduka mukwano kali nga tasooka kubira bba munnange jangu osooka ojja olabe nze ennyumba ensobedde oba ebintu bibula nze mbinoonya bw'oba ggwe omulala yabyagala bibaawo kuba kati ate kino ekizze sikitegedde kiki jangu mukwano sooka ojje yaatiddemu engeri gyasoose okunoonya sente ne zibula omwami najja ne zirabika yalowooza oba oli awo waanaakomawo omwami ne TV enedda ekyo ne kimala kiba ennyumba eno eba eriko ekizibu mukazi wattu ng'agenda maaso abirowooza katuba tuli awo mulamu akomawo ensi erimu abagezi ensi giveeko kali mulamu agenda okujja ng'ajja ne busiddi mala okulaba ku firimu mulamu sitole ki tewali ompozi gwe oba ng'ayingira mutaka asooka alabe ku bufirimu awo ava gula bufirimu tolinawo otandikira gamba nti omuntu yagenza ogula CD ejalabe firimu bannange kadi TV muginkwese TV muginkwese nga temube bantu bangu TV bagikwese mula ne mulamu ejo emizo gitandise oddi bannange
omusajja nkutta obusende bwangu bw'ekyavu ngende nguleka firimu nzijendabeko ate TV ogikwese bukwesi katuba tuye omwami najja kikyati ne ku mulimu tannatuuka bulwageza kugenda ku mulimu wabaawo ekimulemesa kyekigenda maaso bulungi naye waka watali mbadde ngenze mbeeko byengula nkomawo agenze mbe nga ngula ngenze okudda ewaka bagitutewa ku makanika teyakola kiki ogamba mu TV teriiwo weyingira olabe weyingira olabe oba TV weeri oba omukazi TV agitutewa makanika oba agikwese nakyo tukimanye ono mukazi apaana vijendese mu TV ngireseewo nga ngenda this can't happen kyokubanga teri kati ongamba oti abo ono mpulira byayogera naze kulaba TV firimu ate firimu azireese ate TV teriiwo ate alowooza egenzwa amakanika agitutewa amakanika ono ate kyogera mula gwendesera mu ngendo kanika gawe ngendedde mulamu gwendeseewo naye nga kengende ndeete firimu naye nga jjukira mulamu yasoosova agenda mu katale omwami ono awaayiriza ate omuntu awaayiriza nga waliwo kye basoose omuwaayiriza nti mubadde wano ne bakizuula nti abadde awaayirizibwa omuntu oyo aba muzibu nnyo wakukkiriza kyayogera ndi bulimba ansa yakyo kati nze simanyi kituufu kyakwogera gwoba ombulira ekituufu ekiddibwamu nabadde ngenze mu katale nze manne mulaso nga ngenda mu katale totandika neera bwoti watandise nina byezi akameeza mukazi gwe lwaki naye tunula ng'okuwaayiriza nga n'ebikolwa byo byonna lukuwaayiriza lindako saagala mugire TV nene omusajja oteeka TV ewaka ez'akameeza ze baba beerumizza buli wobaako ekyamaanyi ky'olina okukola ewaka embeera emu ekyukamu kati omwami yeebuuza omanyi buli wobeera ng'oli taata ewaka nga n'abantu b'obeera nabo boonoonyi amaka g'enkulaakulana yaago ebeerako akabuuza kati ssebo baaba kyeyakola ng'asooka amuyita jangu ombulire mubaamu ababbi aba akiri mingi nga mubbi nkwenisooka otuulaawo baba wange baaba tewaliweze koini ompise waliwo obuzibu koini hakuna shida oba kyenjagala okugamba kani gamugamba ndi ngenza okuyita nakyembadde njagala twogereko kiyerabika obulungi kani gamugamba omanye ennyumba eno okusinziira mwe tusula terabika bulungi tujjako olufe era twagala kugikuba pulasita tugirongoosebe ng'etunula ng'enjo mubeera abantu kibere nga bw'ova mu kyalo nti ogenda wamuga kani gamugamba otuuka mu nnyumba eyo nze mbadde njagala osooka oba engadda emukyalo eka obeereko ewaka eyo nga mwezi gumu oba myezi 2 nga tusobola okubeera osooka obe nga ntulongoosa kuba kati ffe tugenda kudda muzigo ogumu guli eno manju aye tetusobola kubeera mu gwe nange ne mukazi wange kati mbajja alodde mu kyalo oba nja kuyita nga ennyumba ewedde lindako ongoba zako gamba leka lindako baaba nze ne mu oyagala nze ssebo ongobe osigale ne mukazi we tekyenkana kintu ekyo tekyenkana bulwa olimbye nnyo baaba olimba ekintu ekyo si kirungi bw'ogamba nti oyagala kusigala oba onkoze bubi toyinza kungoba kati ogoba muganda omukazi ono yagala twawula mukazi watwawula kati vyo obutivi ke yatunze nampayiriza mukazi wo mubbi naye kati nze golanga omubbi omukazi anzibisa kati buli kimu lwaki omukazi oyo nze gwawaayiriza baaba ebyo byerabisa sigaza kisirani kyo nzikanzire mu kyalo efirimu egenda maaso nkugambye era mutaka yayombera sijja bbikiriza oba ongoba saagala kulekere n'ekisiraani kyo nze ŋŋende kaakati mutaka bw'atyo bw'ava ewa muganda we mu kibuga adda mu kyalo naye nga mu kyalo naye taagala kuddayo era alabye ddala nga muganda amwefuulidde okuleka ndi amweggyeko n'ayogera ebigambo bingi wabula ekyamazima kiri nti mutaka ono yali mubbi yakwata ekkuba okuleka nga adda mu kyalo njagala olabe mu kyalo gye yadda lye lyali ekkubo mwe twalengerera omutambuze bw'atyo bwe yasooka okuleka ndi alabikirako ddala jjukira okusinziira ku lugero lwe twatandise nalwo batugamba obwakabaka we bwamala ebbanga nga bulaajana nga sibuyina musika oba mwana yenna kabaka buli wataba na musika bwakabaka bubanga obukomye
newe yagezaako okunoonya oluzaalo abaana ab'enzaalo baba si baana ba bulijjo biba byanaana nga tebitegeerekeka bibaako amasanamu bimubeera bisangigi bwe bityo kaakati munnange kale omwana oyo bwe yazaalibwa ne balaba nga tajja kuba muntu waliwo omu ku balisula ba kabaka abaasalawo ne beewa eddimu ery'amaanyi batwale omwana oyo ku nkomerero y'ensi era tulengera mutaka ono eyeewa eddimu eryo kyonna omwana kye yali afaanana yateeka mu nsawo kati loodi bw'amala oggobwa mu kibuga nadda mu kyalo alina ekikosi yeegattako babeereyo tebaagala kukola kye bayita okuba emisota ku kyalo munnange embeera egenda maaso mutaka wuno ku ttale efirimu egenda maaso ya gawulira omanyi sigalo yo tebamuseera kuba ogatta bisubi ogatta bugasi wali n'ogatta n'okola ekikuba oba ogase mukonzikonzi okoze kibanga kyonna kyoba okoze egenda maaso mutaka ng'ayitawo ayina engugu ye ayita ku ttale era teyeetaaga kulayika ndi asanga muntu wadde okugobererwa ajja alabiriza muntu ajja atambula bw'atunula emabega waliwo abajja agoberera alo gyajja gyagenda aliwo abajja wuuyo ajja atambula efirimu egenda maaso naye bw'atuuka erudda eno nga omanyi omuntu atambudde olugendo oluwanvu ogenda okulula alinga azitoowereddwa akaluubiziddwamu awo ensawo kwe kutereeza erudda kuba n'omuntu aba muntu okwetikka kaba kaseera kakulya naye n'okwetikkula oba olina okubala kuba buli wokuta oba olina okwetikkula kati ng'asooka akulumpanya ng'asooka adda mu ttale erudda funayo mululuuza guyinza okuba alaala manyi gukaawa kati simanyi bw'okozesa awamu kola gutya ng'asooka alabiriza bayinza obaawo alaba okuba weetikkudde wantu awo wazibu nnyo naawe kennyini oyinza okuwulira nga mutuufu kwega teweesiga gwe kennyini you can't trust yourself ensawo we yagiteeka eri mpumuzza lwaki gwa wantadde ono agenda okumaliriza okuba nga eyeetoowoloza agenda okumaliriza okuba nga eyeetoowoloza agenda okujja bw'ati agenda okujja bw'ati we yalese ensawo ate nga weeri ensawo emeyende emebwaka kama ye alikuwa tema zike yake kama wewe anamaliza tema zike kama anatafuta nsawo yake hakuna cha kujiona ensawo emekato kujiona agenda okujinoonya ensawo ekutewa obuzito we bulese ebizibu abadde azito yanoonya we yeetikkulira okwetikkula amaliriza naye ensawo teyinza kumanya weeri ensawo eriwa ensawo wetuddira ku baami bano engeri gyekiri nti tebalina gye babagisubula enjaga eyo bo banywa kunywa bunywi be bagyezingira mutaka agenda okudda eno anoonya buvunaanyizibwa bw'amaanyi obwamukwasibwa bwe buba nga tabulaba
sokolindeko bavubuka agenda osangedde abaana embakulu mujebale ejjokko muntu ekyo ayitawo n'ekisawo waliwo gwe mulenga negwe muzibu ninjako bw'ogenza okulaba nga twayiza kati otulabanga fe abazze okulaba bayitawo n'ebisawo omuntu wano ng'ayitawo n'ekisawo nedda mbuuzaako obuuzo waliwo ayisewo n'ekisawo bannanga atutte ebintu by'abantu bagenda kubagafadde kumawana baba twala eri tonatuusawo kubwa security yo tusanzeko ekipande kya security twala eri embwayo mutaka nga tebamugoba sajja bali mu byabwe tebaagala kubatawaanya efirimu egenda maaso kitegeeza oba ekkubo lyakuta ogenda okubuuza kyamu nene waabadde tabadde wala taswira ni waliwo omuntu yenna azze omuswama kati agenda okudanga ensawo tagiraba banaye badde manyi gimpunyidde bannange meme badde egenze meme era mutaka yeeyagala nnyo kubanga ensawo eno agirabye kwekwate kubo asooke yeetereze bulungi baasi ajijijijijijiji kati awo nteredde bulungi ensawo eno kefuniddwa ng'akwata kuba okulabika ni yeeyongerayo atwale emaali eno kuba ekiri mu nsawo kikulu nnyo tekyetaaga kumbe waliwo abakuta ensumbi abalengera agenda atya mutaka agenda ngeni wayi anaatuusa byalugira ono ketulabe olaba kati balipootinga eri ensuwa yekolanga essimu etazanya ensuwa yekolanga essimu omanye genda okudda eno wano wetwatandikidde firimu abayaayi nga bali muzi 1-2 omanye ekizibu kyenjaga eyo buli woopiipa bwoti ekulaga nga ate olina okuyiwako 1-2 masanda kati bagenda maaso 1-2 eyabadde abuuza ekisawo bwe yazze emabega n'akifuna olaba lwaki adde akibuuza alika adde akikwese neyerabirawo akwese omuntu yenna bwabulwako ekintu ekyomugaso kitegeeza kiba kya mugaso sooke tulabe ekiri mu nsawo eyo ala atagala kukola aba ayagala gwe yenna yenna alina kyokutta kikusuuze nga batandika goberera musajja bajja bamulinya akagere aya eyo ensaawo mwana emaali ezitoola wasitula ebigabega emaali eri omwo nnyingi mwana kyetaaga mukabalumu mwana akabibwe ita wano panya ne batema panya baagala bamugweko nga tamanyi nti bamuguddeko egenda maaso efirimu egenda maaso naye kaakati lwaki sigenda maaso nemba nga ate wano wempitidde bwenti lwaki siyitira wano lwaki wano si wempitira lumu nemba nga nzigukira eno katulabe ludda gye bigwera kumbe gyatunudde yalowooza gyayita tayagala abantu bamulabalaba kuba bw'oba alina ekisawo kyokutte abantu bakiranga mulimu ebyomuwendo ebiba birimu kale n'olw'ensonga eyo bo kye babaagala kwe kuleka ni bakusuuza emaali era bali abaye bagenda maaso n'ogoberera bamanyi mulimu emaali mu nsawo eyo efirimu egenda maaso nga yeeyongerayo abaniga balengera tamanyi nti waali waliwo abamulaba baasi bano si be nayiseeko bano ate yabasanze bakkuta babadde basatu kino kye bayita okusalako mwanguyire nga tannakuba ndulu muzeeyi ne bamukaba bali ne batema ne bakkirira ne bagenda
ensawo bagenze nayo abakyatuga yali akyatuga ne muvaamu kyoyinza okuyita dino si salambu oba temantima wabula guno abadde atuga manya abaninga tebatera kusiba misipi empala agenda ojjulira eserula ontuga omanyi kyotuga gwe alakontuga kale kumbe onataga tuga mimi sokolini baba bakyayagala omusajja agembadde entuga nenzo tuga ekinywa nenkisika nsika ekinywa nyiga balina omutuzi waabwe ababbi buli sikodi omubbi ebeerako omukugu ow'enjawulo mubaamu amanyi sokolinde ku bino byetubbye nze saagala gabana atuze bw'alabye nannyini nsawo kyafuuka ayeta soda kikkiriza ndi kati ongamba otyamba otuga omuntu ate mbwe simanyi navaamu ennyoka yalayika gamukubye ye ng'ovudde kwebe kati biki bye twabbye omuniga taagala kufiirwa byonna ensawo ebaddemu ebibugobugo kasita bajjajja mbajjeemu ensawo banambaliramu akanguwa nga tagenda n'ensawo y'abandi ensawo ng'agenda nayo kumbe nnyiniyo wuno Okay. Kale. Katulabe gye bigwera. Esinema egenda maaso. Kakati engeri mutaka gye yadda ku kyalo akojowa babadde babuteeze emaali kubba emaali ddi lwegudde butaka akojowa baniga tabaako watuufu wakojowa bwamala ogenda okwetegereza wadde akojowa ogenda okwetegereza eyabadde atuga yagambye lwatuze omugwa kino kyekyaddiridde ndaba bubi gakyaliko omanye engeri gye batalya nga beeyiwako nanywedde excess gwe babbye kwata oluyi oyo gwe babbye wampi ate ayinamu ezaalimooti obanga olimu njakuku agenda okukwata ejjinjaawe effunfugula eriyinza omutaasa ng'omusajja gwakanga amulaba kale yakiraba nga emisinde gye ginaakola kati yatutte ensawo ye wuuno bazitunda ku midaala ena kati ono ngenda gimusuubuzago mukenda kyosaala kuyita ebanandabira kati omusuubuzi w'ebyamaguzi yanaamanya ze muleetedde maali omyenga agenda n'ensawo nkalu naye zitowanga omuli munnange nga yeeyongerayo tugenda maaso ne mukaabya atambula nga eyafunye edda yawula yafunye edda storage wakati nze gye mwandese badde nkyayiiya ekiddako naye nga kyenjagala mbe nga mbakiriya kuba ensawo mwagaye temugiriiko nze njirina abazaayo olwalaba gwe bagibbyeko waduka omanye byabadde mu nsawo kakati olulengadde nnyini nsawo yamanya emiranga gyagize omutwe oli agukunyulako ne gugoba saba muzayi mwana sinza yakutuze mwana
Unaye katasonyiwa ono nabi katasonyiwa ono naye kasiwa kusonyiwa ono siwa kusonyiwa misine jajina nyamba nabe chekome gwe wole kale wabo bichi binyo nadalanga gobye bas ensonyiwa olitatenga timba tagoba muzei mwana muzei kale mwana kade kawani bebakatandise mwana oyinza okubeera ow'obulabe naabwe nkuleka ku kyalo kuno oyo wabbye bamala mulimu abalogo balina eddogo lyabwe abaana ali omwaka mulamba talina gwe yaloze ojja omusirubalirako kati yamugjamu emmawe ngawewuka amugambe ndi wenkuleka wano ogenda beera wa buzibu omanyi buli society erimu omuntu atawaanya society bw'aba tanavaawo society tetereera kati eyo bagenze naye suula wali gasiya abalimu olubimbi oba bakuba nnyo amayinja awo agayita amavuunika amayinja oba muntu ne bakusuula awo nobeera awo naawe nowulirako wekinyuma ng'oli jjinja ate amayinja bagatuulako nnyo ku kkubo kaakati gye basudde olubugo olwo lwakusonzesonze ne lujja lweyambayamba olubugo ne lubaamu engeri gye lwekuŋŋaanya era kwe kutandika okutambula nga ludda muli awo nno okudda eruda waliwo omukyala wuuno kwata mu bidomola labika kyetaaga ku mazzi genda maaso manye ebyabakyala kuba ku lwabwe kasero weerongoosa omukyala awo bateweerongoosezza omukyala ateerongoosa mukyala ataba muyonjo kati omwami yabaza omukyala agenze manju adduka naye taata Ssentongo kati amaka ofuluma ogalabiriza olinga atoloka ekkomera taata Ssentongo mu bwase abadde abwase yebaza nnyo Wilberforce ani agaye nti nziruka kati ngamugamba otambule butambuzi tompadde ssente za mmere kati nga bwamugamba agenda kulaba waliwo akalimu kalina okumaliriza naaga wonna wendaddira gumiikirizaamu olunaku olumu teluvunza nnyama eyo enjala eyakakuluma awo si yegenda okutta owulidde kati oyinza otya ogamba tolina sente nga n'enviiri nazisumuludde baala eri oba tozisibya osiiyibwa manye abakyala ekyenviiri ekyo tebaagala nnyo ku lwawo mutaka atambula dda muli yatambula dda muli agenze noonya sente abakazi bo tebamanyangako nti sente zibula bo bakimanyi nti omusajja yegwe provider amagezi go gonna galina kubeera mu kubeeza awo ba mu kuyiwawo katuddeko ewa abasajja Hannington ali wano tundeeku omwenge gukuba amagulu ne gudda mu kiwato ne gunyeenya ekifuba ne gukankanya ensikya omuntu ayinza n'okuyiga entambula etabadde yiye ekyokugaziwa nga tebadde entambula ye naye akenge ne kajja kaleeta obuzibu kubo ndyerabidde n'eryo lino lino liguka ano mba ntuuka tonjuya ndeka bw'omusanga ayogera olowooza alina gwali naye ndeka tonjuya egenda maaso tonjuya saagala tonjuya byokukunjuya sooka ondeke totawaana we kunjuya onjuya yuuya njuyiza bwereere tonjuya egenda maaso tonjuya saagala byakunjuya kenge kalungi kano basajja ogenda wetegereza mutaka ali mu jjinja bamulookinze gega amenja ge bagasanga yaga jjinja lya musambwa wasajja nyambaako nzija wano soko lindeko sya
Stupid. Genda. Gwe. Ndekweriwa. Omutamivu omukanga inende kuye. Abadde akutte wafu. Ende kuyange mbadde njeresewa. Lero yagirekawo. Tolaba nera talina kagenda naye endeku. Nasozi yanguzizza omwenge gwadde mbutwa. Hapana. Ejjinja lisaba litya obuyambi. Mutaka agenda maaso ali wano abirowoozaamu. Kaakano ewa wasajja aliwo afulumya engoye. Kyava ateeka erudda engoye. Mala okuteeka oludda engoye aleeta egundi agenda ayoze. Genda maaso. Agenda maaso ku kyokwoza kyaliko. Ono ebirowoozo bimuli bubi. Ekimuli obubi bye ebirowoozo. Okuva lwe yakangiddwa guli omwenge gwamweddeko bugwi tegunnadda. Kati waliwo ayita maama Naaka. Wangi bakyala baba n'emboozi yaabwe. Kati oli kuki oli eno weefulukuta bwefulukusa. Esa wano obugoye bwange. Nga nimunenga mugambadde nyala kwangu yakongoye zino. Ndeka ekitabo kyange okintwalireyo ddene okwatireko. Kale tewali buzibu. Oli ali mu birowoozo. Kagunya Wasajja Hannington. Ono genda okwetegereza omwami ono. Birowoozo ng'ayina bingi. Ono kwe kuleeta egundi. Omwami ng'ali bulala. Wamukoze eki? Ngeni sirina kye namukoze naye obwedda ali bw'atyo. Suubira kubeerawo. Simanyi omanyi gonna musabye ssente z'emmere n'ayombamu awo. Ayinza okuba abala kyakungoba. Kati wakwegendereza. Manyi omukyala kati n'ewaka bannange tewaddika. Kyova olaba omuntu w'osalawo nti ofumbiddwa. Olina okuleka nti ofuba n'obeerayo. Nja kujja nkusanga. Kani gamuga kansooka endawo omusajja atabanga ayagala kunzita. Nja kubuulira oluvannyuma edda. Nga omanyi abakyala balina enkiiko zaabwe ezanneegenda. Naye ono leero teyagenda. Mwami ali wano abirowooza. Kyonna kyalowooza tetumanyi. Kaakati ekyaddirira yakwata ekkuba akomewo nga tekuli mwenge. Yadda n'omuggo jjinja gwe yogera ondabe kuba togalamidde. Bambi bagambe bali banywanyi bagambe nti nze bandookingidde wano. Saagala ko mwakoze ekyo. Kiki kye mwakoze yabalookinze yabalookingidde ki? Simanyi. Omutamiivu ayogera yeeyagala. Kakitegedde gwe baasibidde mu jjinja talina bwekyusizo. Sebo oyagala nkuyambe. Obusungu bwe yakusibye nange bunkwata. Mumanyi buli lunaku temwagala kukola. Okimanyi bulijjo naffe tunoonya engeri gye mugira. Kati luli mwambonyaabonya ne munziba n'ez'abalajje. Kansooke. Ate ono nkola kyoli musibe. Kyenga nkuteera direct mu ddomo. Tonnanywa mazzi ogambe ennyonta ekuluma. Tamiira lumu. Mukojo gw'omutamiivu gubanga nguuli. Ye kennyini aba distributor, fano distributor. Sorry, distiller. Aba fano distiller. Yabadde nende kuyanjerabidde si kwe kugitwala. Yamukojowera bukojoweze. Yategedde omukozi w'effujjo. Osanga omukozi w'effujjo mu jjinja n'omugaa kankuyambe. Ky'oba oyamba oba okimanyi. Efirimu egenda maaso. Munnange Tofa. Ono nga tasanga tofa. Nga mugamba oli kuki? Nkeni obadde oyagala mbe kuki? Mutebi. Mutebi omanyi gy'ali? Ate nze manyi. Kati yeewuunya nnyo lwaki oli bamusibe banne banga sibasibe.
ngayogerera mu jjinja kani ngagamba Mutebi ngali mu jjinja heki awazino ngayogerera njenva Mutebi ali mu jjinja mwayogerera mwakasiba kugamba buli sawa beera otamye ngege oli kasero bokubidogera bya kisiro gerera mu jjinja kati omuntu abatya mu jjinja ngayogerera muri muyayi birina muyate n'ekikumi ne wookebera simanyi oli mu soko olinde nekisoka ayagala buyambi oya mu kyalo bano kende eri utambula toyina mu ssente oli musiru bo bennyini tebaba nazo naye tebaagala muntu atambula nga tayinaamu efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso fuka wani ono aba ali wano nga mune bakoze amanyanga balese mwenna musikoze na soso bane nze nadduse ne mbalekayo mwana watulekedde wali eri nga mugamba ndi omanyiri watulekedde tambula ngende waka nze nange navuddeyo mbe nga nzire ewaka omusolo nga gunnuma naye mbadde ngenda ne kusalawo mba nkojowawo kati mba nkyakojowa nsiramu etwega ngenda okwetegereza ng'omusajja simulaba omusajja ankubye oluyina kani mpulira omutwe guzimbye wadde okyagulaba mu bufiga yaagwo naye mpulira ninga yeetise ente jewa mpulira omutwe guzitowa nnyo era simanyi omusajja ono kati omanyi omubbi abba nabba nga tasangayo gwabbanga muzibu kati oyinza okubba sasa muntu n'omubba ye najja kufuukira ekirala ebiwamulabyeko kati ng'asooka mugamba ndi Mutebi yomanyi gyali agamba niwedde amanyi gwe naye kubanjukira ono yagee tajja gabana kati ng'agamba Mutebi yennyini yagenze n'agwa mu buzibu omutamiivu ajja awoza mbu amulabye mu jjinja manyi tugende wakana akatamiivu n'agamba tusooke tulabe omutamiivu ono atunyonyole Mutebi amulabyewa mbu yamulabye mu jjinja kali kwe kutambula okwolekerewa omutamiivu basooke bagende balabe omusajja balala kituufu ali mu jjinja kati tukwate kubo musajja mukulu atudde wano abirowoozaamu nga aba akyali wano ssebo mutambuze wanje agenda okuzza amaaso gwali mulimu gw'okutwala omulangira gy'ayi ogenda okulira eddoboozi ly'omukulu liva mu nsuwa kale nno yeeyama omulimu gw'okutwala omulangira mukaabya naye kaakati omulangira baba bamutoloseeko ekyo kibi nnyo ffenna tukimanye ekiddirira omulangira bw'atuuka w'atuusa abantu baba bajja kufa kati mulimu gw'okulabika ndi okola ekyo mu bwangu ng'omulangira tannatandika butugumbuzi oli omulangira buli wabeera atuga butuzi efirimu egenda maaso nkoze ntya ekyokukola tugenda kutandikirawo ekitundu ekyokubiri tubadde tulaba mukaabya ekitundu ekisooka MK Majestic Plaza 5 edduuka lina bamunaana yensibuka era ge maka g'ebina Uganda firimu yaffe gye tubadde tulaba eno yo bwetyo bwefundikidde entandiko ekitundu ekisooka era tuba tuzzaako ekyokubiri mukwano gwo maze ebbanga ki nga tolina kaakati mu kusembayo jjukira omutamiivu ajjaga naye kakati mwe muli eno mutudde butuuzi mukwano gwammwe mumanyi gyali namotoka rim wadde ogamba kye ogiseeko ngayogerera ng'agamba okimanyi mukwano gwammwe ennaku zina abukyaga mu jjinja awazino nga mbadde ngenda bansuuza n'endeku naggambye wasajja Hannington gwe tulengera gwe kirayika omanyi gukubye nnyo omanyi oba okuba oguliko omuwemba ate oba oyiseewo firina muyadde n'ekikumi ne wookebera oyinamu ku ssente va mu byekisi n'asooka mugwe eggwale mulimu abani nga babeera ku kyalo nga tebakola babeera okulumba abakozeemu kyova olaba oli yasanze ne munaabwe n'agaana n'okuwuliriza ebigambo bye ng'akimanya abantu bano mu mayinja mwe bamutadde babanga baba bamumuwonyezzaako babanga baba bamuwonyezzaako kati ng'ono tamugwako nga mugambo wayo manye ekiriwo nkaini ki ekiriwo mbadde manyi nabaleseeyo mwenna sosovaawo
ono ng'asooka mbuuzi omanye ekigenda maaso. Nange neesawo nenga ntambula ngende waka. Kani ng'amugamba okusookera ddala bwe twawuyawukanye mu kalitunse manga. Ono agamba yasazeewo okwate kuba abenga adda muka. Olwo yabamaze okiraba nti ddiru gyade bateeze ddiru yadde nfu. Naawe omusajja asoose n'atawaanya omutwe gwe gwamuvuddeko ne gugoba gundi. Kati nga kike tuguteko ngende wakamba nkojo wa musajja ngende okulaa nesimbyeko. Omusajja n'alyoka antabuke nga n'ekiki ngende okuleka n'enkola. Tamivu ne kajja kano kawasajja. Kani ng'amugamba badde okyali awo nga wasajja tajja kunsalako. Wasajja nga tangamba ni munywanyi waffe mu Jjinja mwennyini mwayogerera. Ekyo ekintu kitegeeza ki? Nikangamba mukamusanze ku. Naawe oli ku Jjinja kwennyini mbusimanye engeri kanywa. Twalozezza oba kadde katamidde nzi kyembadde ndowoozezza. Naye n'omutamivu bagataba agambwa. Magezi gakusalawo. Twaliri naawe kati ate waba ali mu Jjinja tukoze tutya? Kwendi ebigambo by'omutamivu byayogera toyinza gamba nti basi bituufu bituufu. Kye tulina okuleka ntukola kwegenda tulabe omutamivu ono atulire yasanze Jjinja munnaffe wayogerera. Tuyinza obiyita eby'olubalaato ebyo ne bijja bivaamu ekintu ekitali kirungi n'akamu. Soke tugende tukebereyo. Tugenda maaso ne sinema. Bannaffe nga boolekera basooke bagende bakebere. Ejjinja lino kiki? Kati balina kuleka ni ono omutamivu yabatwalayo. Kiraba kitutawaanya. Gwe kasitamanyiwo. Ni mwana gwe bikokosa bingi nnyo. Kuntambuliza obwereere. Kati gwoza nawe nnyinza okulimba. Tebaagala genda ku Jjinja nga bali bokka. Tugende. Kubanga omutamivu okusooka ddala yamanye Jjinja we liri. Oba twandisoose kebera akyali waffe mwana ne tukeberayo. Sajja ayinza okuba gyali mwana. Kati omutamivu si yuno. Tayagalira ddala bayaaye bano be yakusanga ng'olinamu ebibiri ne babikuggyako. Kyova olaba ye yasalawo zibuli z'abaana zaazinywe nga tebannazibba. Omuntu aba n'ensonga ye nga ngumu naye nga yakisido. Wano nno we tuddira erudda mutaka we yabadde awummulidde. Omulimu ogwamutumwa okuleka ndi agumaliriza omulimu ogwa talinako yagutuuse. Era abatume ne batandika okuleka ndi beetika obubaka. Bakabaka bedda baalinanga amaanyi essimu zedda zaabanga z'amalogo. Okutwala omulangira ye mutambuze yalina okuleka ndi atwala omulangira omulo mu nsozi. Era nga ewali ekkomera eri okuleka ndi omulangira ono asibibwa. Omulangira yali amaze okuleka ndi afuuka eky'omutawaana. Osobola ogitereeza. Kale nno okuva ekiri nti omulangira efirimu egenda maaso. Bannange mulangira alina okutwalibwa era baamugamba atereeze ensobi gye yakoze ey'okuba ndi omulangira yamudduseeko. Awu kamuze omulangira amebwaka abwaka atya? Gwe bagambye genda omunyweze omulangira akuddukako atya? Tugenda maaso. Kakati no tudde erudda waliwo ali ku miwogo. Kati bano nga basooka bayingirawo ye mukyala wa Katamiira. Kali basooka ne bamulamusaako nga baagala kumanya oba omwami gy'ali. Omutamivu oli musajja avunaanyizibwa. Bwe sirina kyenkwagaza okuleka ng'okutobola giwange n'omumpa. Ogenda okulayombera munda. Walagi waabwe yayiise, walagi oli baamuyiye. Ayagala walagi n'okusinga omukazi gw'alina eka. Kyova olaba ekyawalagi akyogera teyeerumyemu. Abakyala abasinga tebaagala nnyo bayimba nnyumba ya walagi. Gyebaleka omukulu wa. Yafuuse dde omukulu. Bw'obanga olina abantu kye baagala oba mukulu kuubwa. Tulese. Gy'obadde. Kati ng'amugamba ndi munne wadde otugambye nti wategedde Mutebi gy'ali. Eyo nno mukwano gwaffe. Oba mwalabye muganda wange nga gwe mwogirako. Manyi ffe tuli balongo tuli babiri. Naye kani ng'onaabagamba kireka si yenze yabagambye. Nkweni gwe wagambidde ddala nti mukwano gwaffe omulabyeko. Nkweni nga bagamba muleka mwalabye mulongo. Mutamivu mbu mulongo. Mutwalewo watugambye. Naye tubuulire naye bambi tutwala wali kyali waffe. Asimanyiyo. Muleka mwasanze katonze waso. Ne naawe. nze nga sikyanya walagi okuleka. Si gwe badde akanaalagi gwe twayiye. Nze walagi namuvaako. Oli yakyanywa waswa yakato yakyanywa. Nze sikyanywa. Kale
kale bambi tubulize kukuwa katoyo oba yalabye mwina mwesatu omanyi weekend asajja bebanako atadde kulwasa naye omusaba 13,000 obanga gwovuma n'ekibanga ekisinga obbawoomera n'enchwiri beba byekolera nalaba jjinja kani ng'asooka abategeeza ndi nze jjinja lye nalaba jjinja mwe mwabadde omutwe ogwogera naye nga mu jjinja mwennyini mwe muli kichwe mesema tutwale we walabye ejjinja yatidde dda sajja ayinza oga jjinja nga baagala twala bulamu omukyala nti omusajja ono mukazi watu nga sigala akolokota sitaaki kaakati tugenda maaso sajja mukulu yuno kati ng'atabalaga jjinja nti lyeryo omukulu ensangi ze naawe wakasiba n'agaana ebukyamubba mulabika mwabbye empagama kyonna kye mwabbye si kyangu ze mbabuulira olaba kyova olawedde saagala kanutandise lwaki otwogerera temutuga musajja oba abaleese n'abalaga wendi kyemukola muntu asiza mutya galabe bale munyambe sikyanda sina bwekyusiza wendi wano sinza nagenda manju kyekisinga omuluma temwina magezi gayaye mmwe era kyemwakoze munnammwe kiki mwakoze munyambe bwe gwakenya omusana gye nyali njokya olaba obubbi bali omubbi no naye abba buli kimu atama omubbi abba nabba n'obutaliimu omubbi omusanga yeetise egiya y'ennyonyi n'ombuuza bagigulawa wa mulimu akajja aba tamanyize bamuwaamu naye ng'ali ku suwadiru bajja muwa kaakati ekibugo kiri ekyabadde kiri mu nsawo kyekigambika okuba ndi ye mulongo w'omutawaana atambulira mu langi empitirivu era nga yeekyusa alinga nawolovu atandise okutambula tetumanyi kyadda efirimu egenda maaso kaakani munange tugenda okudda waliwo omukyala wuno ng'ajja alina ekidomola bw'akwata endomola kwe kugissa wano n'asooka dda erudde asooke yeetegereze egenda maaso ng'asooka alingiza balunzi era waliwo ne buno obutaagala ddala gwokya nga buyisa bubi kale musajja mukulu nga gy'avaayo badde agenze zireetera ku malagala bikoola bya muwogo mmere yaabyo tetegereka ebintu ebyo baaba kale omukyala nga naye sebo kansoke ngendeko munnange mbadde nkunoonya omanyi waŋŋano vaawo nga sigambye genda ku luzzi naye gwe amazzi nga gaggwawo mangu agago amanyi okutambula nga obudde bwi saagala kulwayo nnyo ate munnange oluusi bwe ntambula nsangayo abantu ku luzzi n'endwayo kati nyinza okulwayo ate nga tomanyi gyendi essebo mwami omusajja yenna bw'obeera n'omukyala ewaka naye ng'omukyala ekitiibwa kyakuwa kiyita ku bwasendebe w'ekyalo oyinza obutakitwala kuba nti bulaavu yuka omukazi omugonvu ate mu bugonvu bw'omwo mwakalubira munnange bwe tuva eyo musajja mukulu naye ng'ayitawo gy'atambulatambulako efirimu yiino kaakati ebyalo ebimu osanga omuluka mulamba nga kuliko toyi ezaazimbibwa mbale kati waliwo atudde wano ng'asooka alinda kidemulawo ekiri sajja mukulu ali ku ttale alindalinda kamyuta anjokere obwereere kamya ayinza okunjokera ku obwereere naye aba yayogedde
abayayogedde katulengera omukyalo oli akutte ekidomola kirira emugga yategeezezza omwami nga bw'ayinza okulwayo ennaku zino abantu baba bangi ku luzzi munange omukyalo omufumbo ono omanye ebintu by'ennaku zino Katonda ayamba buyambi naye oluusi ne wayagala ayambire ebimu bigaanamu mukyala wuuyo efirimu egenda maaso kyala kirira ku luzzi ayina bayita panya agenda ku luzzi nagamba zivuddemu Emis Productions nga bulijjo era zigenda butendevu ke Majestic Plaza level eyokutano edduuka namba 8 gemaka g'ebina Uganda ensibuko y'ebina Uganda egenda maaso abatakkirira ku luzzi natinatina n'akweka endomola n'ayingira akasaalo mukyala mufumbo madde manyi kamyanjukedde bwereere bannange n'amazzi omaze nojja yogera mpola nga tolwawo omanyi munange mba nokikakasa nti okujja ku obuzzi bombi balabika ate agenda ku luzzi naye ne bayingira akasaalu nga bayingira akasaalu ebidomola nga baleka eri lavu y'omuzika enyuma baddange nga tusanze ttimba oba ennyuka andi tewaako byakwani akulabye ng'amuyisaawo mpaka misambya kamuyingiza emisambya waliwo emisambya egikula bikola ne byengera ne biyiwa amakoola kati laba obwenzi obutegeke bayina omukeeka gwabwe oli yagula kalanamiwe mupya n'alyoka amukweka ku ttale eyo ebyettale omuntu okujjayo nga batandise kulimawo teri amanya spare ametema spare ametia mazazi union omejiwona ebintu bino tebikyaliko bya bwannannyini era omukazi oba ayagala bwagayaga nze bba wange nedda ebintu ebikyaliko bwannannyini efirimu egenda maaso kale n'oluvannyuma lw'embooko ezayitirira mu kasaalu eno oluvannyuma nga ekisa kikutta omusabuzi n'asooka abanga atereka buto ebikola n'omukyala yadde atunula leeta ate munange wadde mulaavu yakasaalu alina omuggyako obujulizi kuba ku luzzi tebagwireyo kava kati wayinza oba obujulizi obulaga omeggwa kava wagudde kava ng'amutereeza bulungi nnyo okulabika nti amulekaako wadde akantu konna akalaga ndi oba waliwo ekibanja tugenda maaso ne firimu yaffe era twagala tumanye luddaji ebigwera ne sinema laavu weeri munange kangende nyangu omanye obwangu enfunire kuba erinziza enkya saagala ekintu kino be ng'okirwako bannaffe nga bakwata kuba okuleka ni beeyongerayo kati omukyalo oli Mothers Union makwana omungi gwerabiza waliwo obubika ebyaffe obusigadde ogeagea kyala wuno nga beeyongerayo muka musajja omuyaya amwagala nga bw'okiwulira anti n'okumuweeka asobola mukyala mugundiivu nga bavaayo mu ttale byadaga abayayi beekaza era ebintu bino togaa omukyala namuwa emotoka mukyala buli kimu nemuwa mukyala talina gy'alaga omuka weyalese ekidomola weyalese ekidomolera ani yatulabye nga tuyingira akasaka
Ekidomola nno bano ekidomola tabanga bakibbye ani akibba nakiresa ne nyingira eri omanye ekidomola bino mulave yettale ekidomola kikolanga akapande akalaga we yakitaddewo gye yakutte ono kyeyamugamba omanye kati ye ng'akwata gye yalese ekikye kwese balingana kikwese ddi obudda tuli ffenna nakirese wano awaawo ompaide naawe mukwano sisobola yiki ono naye obedda alina endomola kangende ku luzzi gende waka ono ng'atwala kiri ebidomola byonna obedda baayigwe omanye omukazi wayo kidomola kiikiri ekituufu akireseewo ono agenda okuzza amaaso ng'ate ekidomola akiraba naye noono naye we yabadde yaddaze n'ekidomola kakaki yakola ayo nakangende mu byange mutaka nga yeeyongerayo ng'akwata ku kweyongerayo tugenda maaso munange nga yeefula ava mu nku okwefula nti ava mu nku ava kutyaba yalikuwa kutyaba nku akomawo ava mu nku muko anji kulikayo munnange nde muko nange osaze ndi wano nga nondalonda mayinja gano manye kuba bwe gatwala erina engeri gyegayise efirimu egenda maaso lengera gwe bayite omuko omuko yoyo aba yakuwa omukyala ebintu ebimu tebibeera byangu omukazi akuleetera muganda we naga oyo kyali wange muganda wange nkumbe tebabeerangako na luganda era buli kawungeezi wabeerawo eŋŋumi ezikaaba wabeerawo eŋŋumi ezitaama ne mwenyina zaalimba yandibadde anindako nenga muleetera kati agenda okuddabuza muganda we ono nti muganda we yagenze ku luzzi ate nobudde bannange muganda we ngaayagenda ku luzzi sa muganda we nkumenyeka nnyo kumbe gwe bayita omuko oli si muko naye mubandagazi wayo oyagala gamba nti ate wajja muko tewali buzi kati ayagala agenda ayambeko mwannyina abambi kumbe oli si mwannyina amuteega amagenda luzzi n'amuteega amadda luzzi era ekibeera wali kwe kuleka ndi okuwanyisiganya obusaalo bw'omukwano mutaka neera wuno ng'akwate ku baddeyo abe ng'ayolekera mbwagenda aleete ku mwannyina amwetikireko ayagala agenda kwetikirako mwannyina efirimu egenda maaso bagiyita mukaabya kyala wuli tumulengera ava ku luzzi efirimu egenda maaso mukaabya gye tulaba evamu emividiyo nga bulijjo era omusuubuzi ogenda mutendevu mwemuka Uganda ate nga n'ekyengera tusobola zikutuusaako bulungi nnyo sinema zaffe twakutendeddewo library yaffe ey'omulembe tusobola okwetuusaako sinema zonna ez'ebina Uganda ne sinema zaffe zonna endala efirimu egenda maaso mpolampola ate n'okomawo kati ono nga tamunonako omanyi mbadde njagala kumanya muneyo kintu neyo lyotya alisi nsala magezi gonna nindaka nti nonkutuuseeko taagala kubeeraka buli kaseera abanga ayagala abeere n'omukyalo ono gwayita mwannyina era mukoddomi waabwe amanyi ono ye muganda we baluganda olaba kuba mukayamba nnyo okugenda muntu omuko n'ayamba awe ogenda ku luzzi omuko n'ayamba watusooke tuddemu saasira nnyo yaleeta omukyala bannange oleeta ente yewaka mulunzi n'agikulundira naye n'otya kati ono mwami twale ng'omulunzi kati ate ova ku mulunzi okuba ndi muwaka goggo buli kaseera aba ayagala kubiriza nte ya munne kati nagumiikiriza paka ddi kintu kino nkikooye mwami ono lwaki tetumutugalumu kuba ayingirira mu kulunda kwange
Omusajja ajja tugwamu. Omusajja olumu ajja tuzuula. Kyobala eri ng'ani amugamba. Enkubulidde amazima. Manyi bagamba even eels have eyes. Ndaba abantu omanyi ebintu bino ajja tugwamu lumu akakeeka waali manyi akakeeka gye kali. Ne yeebuuza baani abagendanga n'akakeeka ako. Nze nkubuulidde. Enfirimu egenda maaso kankwetikkireko ggwe. Weesanga ebiseera ebisinga omusajja yenna ayenda ku muka omusajja aba talina kyamwongerako oluusi okuggyako okuluusanya. Era abakyala bangi abasinga balaba obugagga tebulimu bwa mugaso naye ng'abasinga kye beetaaga okukuluusanyizibwa. Oli omukazi n'abayo buli kimu ekyo bamukuluusanya. Egenda maaso. Munnange musajja mukulu ng'ajja. Bakomawo. Maali ng'ateeka awo. Yeetikiddeko muganda we. Basoose kuteesa balina kukola ki? Okweggyako omusajja oyo. Musajja ajja balemesa wandadde afunye ekidomola ate tekyagala kitawaanya. Ekidomola tekyagala nnyo kukitawaanya. Ekyalo kino waliwo ekintu ekyakirumbya abannakyalo wano kye batannamanya. Ekidomola nga kyeseetinga bulungi. Saa yakuntikkatikka byesisegeera. Amazzi agali mu ndomolera nga gayiika kuggwamu amazzi agabadde mu ndomolera. Gonna nga gayiika gaggwemu okulabika ni gaggwa mu ndomolera. Tunuulira sinema. Efirimu egenda maaso. Amazzi gonna agadde mu ndomolera gayiise gaweddemu. Njagala olabe. Efirimu egenda maaso. Era twagala tumanye oludala gye biggwera ne sinema. Gonna nga gayiika gaggwamu. Maama. Amazzi nga gayiika nga gakola kimu kyakugwamu. Eyo ettabbu gy'owulira. Gino gye miwunyo gy'owulira emiwunyo. Munnange tugenda maaso ne firimu. Kakati no tugenda okudda erudda eno. Omwami ali mu kunaabanaabako akola nnyo emirimu gy'ewaka kulima naki. Akola nnyo emirimu. Kati muko kiki? Muko ne yeefuulafuula. Ayina byalowoozezzaako awo muko. Alowoozezza ku biki? Anyiikaala anyinyibala. Atunula ng'eddwaniro. Tategerekeka. Kumba alina obusungu obutandise omukwata. Ntino muko yagenze dda ku mulimu. Mbadde manyi muko yagenze kukola. Ndowooza abadde alinze zimali. Kate mulabye ali awo anyiize. Anyiize tekisoboka mukasobola okunyiigira. Ali awo munnange anyiize. Kumbe muko oli buli walengera mukodomi we ng'ava okunaaba. Kyasooka okulowoozaako kirabika omukyalo ono. Akkiriza n'oli n'alunda. Ate muko yajja okubanga kale yabbirira okulunda. Ate tayagala oli munnaalunde nannyini kuleeta okulunda. Kati anyiga osanga omuntu nga si ye nannyini mukazi naye ng'awulira bubi nnyo. Ekintu ky'okwagala kino ne mu bwenzi kibaamu. Oli n'ayagala omukazi gw'ayendako atabba mu bbe. Ate n'amwagala yerandika n'omukwatibwa ebbuba era nga tayagala ayambibweko. Efirimu egenda mu maaso. Mugema Moses oligino ne muzimu musajja ng'asooka jjo leediyo ng'atuula wali. Naye ate mukyala kani ng'amugamba ngambye mukaali wali. Ate bwe ngenzo simulabye. Nanze mune mulabyewo. Tuse manjo nana nekebera. Nagani manjo. Nange. Ogenda okwetegereza omukeeka kulijjo kwe balundira omukeeka. Kiki kino? Omwami yeebuuza bannaye. Omukeeka kuno bulijjo gukyaliyo. Nali manyi baagubba. Kumbe bano balina bye bakozesa. Balina bye bakolera ku mukeeka kati omukeeka gwadda ne Mothers Union ate yiye wagirekawa. Waliwo ebibuuzo ebijja. Bannange. Omukeeka okubanga guzze kuva mu bbanga. Just like that.
out of blue. Omwami yatunula aliwo ebibuuzo by'ofuna nga toyina ansa yaabyo. Omukeeka guvudde wa ne gujja kuwandagaza. Ogenda okwetegereza kumbe. Omukeeka guli gwalete guze kyokka. Omulongo oli omulongo. Efirimu egenda. N'ayingira ono leediyo n'asuula eri. Omulangira Mukaabya n'amuyingira Mugemba Moses. Efirimu egenda maaso. Nadda mu nju. Munnange be balina obukodyo bw'okwenda. Baasi. Banango nsikaasika mukaaga enda okudda. Atuguddemu. Saakumanyira omusajja n'akwata emiguu wakati koze ekyo nsibira kinza atali nte. Ojja kumanya. Ono naye najja. Jukira omukazi amwagala. Kati n'ekyokumusikasikanya omusajja n'aleka. Kazi oba bamutegedde. Bamusibye emiguu wakya ntenzi tebandeetereja ngamiya. Oli ali eri kusota alengera. Ja kumuleetera ejengamiya. Efirimu egenda maaso. Hapana. Yagwa mu mbi. Yagwa mu mbi. Omukyala asibiddwa. Kati waliwo kye bayita akandooya naye kati bamuli pikiti. Ono yamuli pikiti. Kane ke bayita akalipagano. Akali pikiti. Baasi. Saagala kumanyira. Omanyi omuntu ayomba nga takuwulira lwaki omumanyira aba muzibu. Saakumanyira. Saagala kumanyira. Bannange. Omukeeka guno lwaki guzze ne gugwawo ne gweyanjuluza nga mulimu Mazazi Uni. Mazazi Uni evudde ama. Baasi. Mukazi gwe naye olugambo lukujjudde. Nagamba omusajja alina amayembe ekintu kyegendereze. Wamasebo. Baminsaba kunsonyiwa ono twakulimba mwannyinaze si bwe kiri. Mayembe tegantuga yagwa mu siraapu. Munange musajja munange sonyiwa. Omukyalo ono yabireeta. Yangamba lunde ente yiyo. Nange sibadde mubi nundidde nakabanga gusiruwala. Nakigamba omukazi sajja alina amayembe gali tukwata olyogera ki? Ogenda okwetegereza nga gwe yeegayirira waali. Kati ate agenda okudda abaye kiki? Agenda okudda obwedde. Kumbe mando emututa eri nemuvaako then nasigala ng'alokopya ng'amanyi oli emandwa kweri. Omukazi n'anoonya enkumbi. Yanoonya enkumbi? Yanoonya enkumbi waliwo ekintu ekijja. Bweka mandonge. Omukazi okusinga okuswala akulima. Kati yamulima. Leeta. No. Ha. Abantu bakambwe. Kati ate ye omuli kye yamukola Mukaabya ne yeeyongerayo. Mukaabya yeetambulira atyo taagala kaabya omu n'akoma. Alina okugenda akaabya abalala. Mulangira. Mulamba. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yawuyo. Akorotonkoka. Yeetambulira mpola munnange. Anoonya baakutuga bakubuyo. Ogenda okwetegereza. Mulangira alabiseeko obwedda atambula yali yassibwa. Kasita aleetera okuyiwayo musaayi yino mbabyopa. Embabyopa yino. Baasi. Gwe baali baasibira mu lubuga avuddemu.
era tayagala busibe buno kugenda maaso ayagala abenga kale labemba kumba agenda okugira okuva mu omulimu gw'okuntwala okimanyi oyagala kuntwala nakulaba eddawoole nanywedde dda kutusaayo amaanyi enfunye nenkutula empingu wano wendi tokyasobola mwali temulowoozezza bubi kati kino ekyokunzijjawo mwali mwetaasiza naye manyike weetaasa yiyo yanyiiga nenyiigulukuka nejjeraba ono gwe yeewa omulimu gw'okumutwala embabyopa zino negataako n'agamba okubanga okusonyiwa twambozaaboza ggwe abadde akyamunyonnyola nina amaanyi mangi gwe negataako bwegasi tugeye tutulugunyeeko enze ebyokutulugunya si bye byandeeta ebyokutulugunya si bye byandeeta yagikuba akati olowooza nonsiba yaseka busesi toyinza kunsiba ggwe ebyo byoliko nsaaga etulaba nti ebikoze kati byoliko ogiraba embabyopa olowooza okyasobola ggwe okulwana nange bwemala okuyiwa ku musa eba ya bulabe kasitayiwa omusa eba ya bulabe oluye oluye tugenda maaso neryoka emumalamu amaanyi neryoka emuyonka obutaddamu kumanyeerwa funa boosiruwalirako oyiga abo abasiru bo nze sisiruwalirwako genda osiruwalira eri efirimu egenda maaso era twagala tumanye lutaba gye biggweera kumbe abasitula ŋŋamba abasitulwa ŋŋamba ensawo gye yava be baali bawerekera mu lugendo luno ogenda okwetegereza gwe bazikizzaako myewo bano be bayambye bwata bamwongedde n'amaanyi agamukakanya eyasoose okuseka takyaseka gwe sooka olindeko sooka olinde sooka olinde sooka olinde movie basi ani gwobadde oliteko olugizigezi ng'ayoolayoola mbabyopa ye ng'aleeta embabyopa ng'asumulula bulungi nnyo ensawo kwanza ng'ateeka muli olugendo lirina okuleka ndi lweyongerayo mukaabi abadde atandise okukaabya abantu tetujja kukkiriza kukaabya abantu wano byobadde otandise okuleeta amaalo go tetujja kukkiriza era bw'atyo mutaka we baamukwata okulayika ni bamuwongerayo efirimu egenda maaso basi efirimu egenda maaso mutaka nga bamuwongerayo twagala kumanya olutala gye biggweera ne sinema olugendo luno luggwa lutya olugendo luggwa lutya ng'awalampa nsozi mutaka ng'atambula agendera ddala wala nnyo ng'agendera ddala wala oyo agenda yeetegereza olugendo luteeka okuba nga nalwo telwali lwa muzannyo yeyeewo manyi bagamba eyeeweze mu mbaga bazikuba ng'atambulira ddala olugendo lwe
okulabika nti munange atuusa ekintu kino tekyali kyangu kati nga jatambula abe nga asobola okulabika ndi atuusa ki atuukiriza omulimu gwe yeeyama mulimu gulabika gwo ensozi azirengera zikyali ensozi azirengera zikyali okay akabugu atandise okuba nga akamukwatakwata akabugumu akabugumu katandise okuba akamukwata ng'atandika kulinnya lusozi atwala musajja baaba emirimu egimu si myangu kutereka musajja naye taterekekeka waliwo olugendo nga olukwata siteepu emu gyotagenderedde ebizibu biba bimaze okujja siteepu emu nga togenderedde ebizibu biba bimaze okujja nga yeetika wansi wala ne waggulu gyagenda nawo tewaliwo buwummuliro ng'ayingira mpompogoma laba olusozi gyatwala laba mu nsozi gyatwala kati bw'alinnyalinnya ensozi waggulu eno waliyo amalindirizi era musajja mukulu agenda otuuka eno nga waliwo alinze bw'atyo bwafaanana songa oti alinga kapande kabbala songa oti songa uko MK Majestic Plaza level 5 edduuka lina bamunana ensibuko y'ebinna Uganda tugenda maaso ng'ono amulagirira taleeza emyoyo ziba gyategedde dda akuwa omubiri gwa mputtu gulwawo okulaba endagiriro ng'agenda maaso egenda maaso ng'ayambuka ggulu maanyi agamu ago gaba ga waggulu oluusi gaba gaterekebwa butatambaalwa ng'omanya abantu baagala nnyo okumanya naye batamanya nti mu kunoonya ennyo okumanya okumu ate mubaamu okutambaala n'okulabika ndi weetikka muntu mu bintu ebimu gy'oyagalira ennyo okumanya olina emigugu egikwewangako ne giryoka gyofuukira emigugu bamu banoonya emigugu egyo nga banoonya mirembe nga bo bwe balowooza naye n'ogyofundikira nti ate weereetedde emigugu gy'otagenda kumalako nagyo luno olutabaalo terwali lwangu bw'atuuka gw'olaba naye aliko amaanyi agamuyambako ekyagenda eno adde amanyi bamugamba teeka wali kumbe mu nsozi ez'emisambwa zo zimanya kye watambaala oyagala kikomyawo okiza otya kwata awo bamulaga wakwata mulaga wakwata agenda maaso
laba olugendo. Olugendo terwali lwangu. Nagamba eziva mu Kingston Productions. Basangwe Chireka. Bali kusimu namba 0700734173. Solo bakubirako gwe ne yandiagadde okwegatta ku kibiina kyabwe. Naye nga ojja genda mu mukofu ne kopi zo zonna era n'omusuubuzi w'olaga. Kale no kwemuka efirimu ezifuluma buli lwa Monday mu wiiki zibaawo empya. Era tugenda maaso nene emanyikiddwa nga Mukaabya kina Uganda. Mu bintu ebimu tulina okuyiga okulekerawo okwemakula. Omuntu oba tolina mwana takutuusa ate kugenda ebuziba. Abaana abasinga bwe mujja ebuziba tebabeera bangu. Kale oluusi olabanga omugugu gwe gye gwava. Muntu ojja okujja onoonya omwana oyagala mwana amukufunira n'akutika omugugu n'ozaala omwana gw'otagenda kumalako naye. Mutaka we yatuuka mu kifo ekituufu laba abakulu abaavaayo. Bali babeereyo nga babateekayo kuuma bintu ebyo. Naye gwe n'ojja obyerijjako tomanya kyeweerizzeeko. Kati agenda otuuka wano nsawo ne bagyetikka. Kumu abantu kaba kanene naye kubo kaba katini. Naye akatono ako gwe ku muntu gwe kakufuukira ekinene ekyambika. Kifuuka obuzito bw'otagenda kwetikka kumalako nabwo. Kati omusajja mukulu kye yakola okimanyi. Kwekwate kubo ng'ayitawo. Bannaffe kwe kuyitawo babulawo. Olugendo terubadde lwangu. Akikoze era akituukiriza mulimu gwe yeeyama agumaliriza bulungi. Mu bintu nga bino tujjamu ebyokuyiga baba okugamba ne by'otategeera oliggwa ku kintu n'obba ekintu ekiri kufuukira ekintu. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Era Mutaka nga amaliriza omulimu gwe. Bw'ati yakwate kuba Omutaka n'alugala. Firimu yatemebwa okugattibwa Eunice Igwe. Kuva mu bannaffe aba Ghost Title Productions.